Abantu babukeereza nkokola okwolekera ekisaawe ky'e Namboole okwetaba mu fayino z'emipiira gy'amasasa ga Buganda omwaka guno. Bano ababadde abangi ddala balabiddwako nga batudde mu kibangirizi ky'ettaawo n'okuyimirira ku makubo agambuka e Namboole wakati mu kuyisa ebivvulo. Kino kiviiriddeko ebyentambula okusannyalala era abasirikale bawaliriziddwa okubagoba. Bo abasuubuzi bakedde kuyiwa byamaguzi byabwe okuli t-shirt n'enkofiira era wedde abayingira mbazeegezaamu ne bagula. Wabaddewo ensindikagano mu kuyingira mu lukomero olwateereddwawo nga tonnayingira kisaawe olwabamu ku bantu okuba nga tiketi babadde baazigulira ku mutimbagano nga balwanyisa abo abazicupula nga n'abamu bafulumiziddwa. Waliwo ne bannakigwanyizi abakwatiddwa olw'okunyakula amasimu nga n'abamu babayisizaamu empi. Ku ssaawa 5 wasooseewo omupiira wakati wa Kyaddondo ne Buweekula okulondako anaakwata ekifo ekyokusatu era nga gugenze okugwa nga Buweekula emeze Kyaddondo ggoolo 3-1. Nga zikunukiriza okuwera ssaawa 8 Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse n'ayanirizibwa baminisita mu Bwakabaka era n'ayingira ekisaawe wakati mu kulamusa ku bawagizi. Oluvannyuma agenze butereevu ku mulyango okwaniriza maasomo gy'asiimye okulabikako eri Obuganda nga ku kisaawe atuuseyo ssaawa 8:45 wakati mu mizira n'enduulu ey'oluleekereeke. Asiimye n'atambula nga yeetooloola ekisaawe nga bw'awubira ku bantu olw'essanyu ne litta omulabi. Agenze butereevu n'akkalira ku Namulondo. Katikkiro Mayiga akomyewo mu kisaawe n'alamusa ku bazannyi ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa olwo omupiira wakati wa Buddu ne Kyaggwe ne guggyibwako akawuuwo. Disan Mutyaba ne Ronald Kakooza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.